ate endwadde eyita mu mpewo nti oyita wiisi kumpi na muntu akola ki agirina noba ng'okwatiddwa kitegeeza nti ekirwadde kino kyamaanyi tulina okwegendereza bannaffe abakolamu abafuluma eggwanga ne tugenda mu nsi endala tulina okwegendereza tulina abaana baffe abantu baffe bangi abasomera mu South Korea saako n'ensi endala okusoma kusobola okujja nga kulindako kuba tusomesa balamu so embeera ng'eno tekuba bya bulamu bwokka ekuba ebyenfuna nekuba ebintu bingi nnyo naye mu byonna Mukama amaanyi yagasigaliza naye nga ffe tukole ekitundu kyaffe naye kyagadde tubeeko ekitono kyetuyiga ku bulwadde buno bwebuyita bwa coronavirus bwava mu nzige bwava mu pangolini lugave bwava mu ki ng'abasinga bwe bagamba buli omu kyagamba ndesigamye okunoonyereza okukoleddwa aba World Health Organization oba ekitongole kitwala ebyobulamu mu nsi yonna balina mu kunoonyereza bye bazudde ku bulwadde buno n'ebimu ebiyinza okutuyamba nga ffe abali mu nsi nga tusuubira nti obulwadde buyinza okuba nga bubadde tebunnatuuka bagamba obulwadde olaba bukuba bw'amaanyi ate omunafu nga gwe omunafu olaba bukuba kuyiyiza ng'ate olwo gwe bakola ki gwe bayiyiza coronavirus COV eva mu kika ekya viruses ekika ekya viruses ekireeta ebintu ebyenjawulo okuviira ddala ku common cold oba okuwulira mu kafulu okutuusiza ddala ku gye tuyita Middle East Respiratory Syndrome oba n'eno gye bayita SARS Severe Acute Respiratory Syndrome nti omuntu atookera ddala ng'alina fulu paaka kweri gye twayitanga influenza saako n'ebirala ezo zonna viruses ne coronavirus erimu emu ku bracket eyo naye tuba tugigenze wala tulaba nga eno bagiyita novel coronavirus kika kya coronavirus nga kipya emabega yonna kiba tekinnazuulibwa mu bantu coronavirus nga yo abaddeyo eno novel coronavirus tezuulibwangako mu bantu paka guno omulundi weesoose okutandikira China nga kati etambula 2020 kubanga lulumbe lwa 2020 coronavirus zonna ziva mu bisolo ndwadde zikwata ebisolo azoonotic kitegeeza esobola okuva mu kisolo negenda mu bantu ndwadde ezikwata ebisolo nenga ebisolo esolo kwata n'abantu anti kati endwadde yonna eva mu bisolo esobola okukwata ebisolo n'abantu bagiyita zoonotic. So coronavirus is a zoonotic esobola kuva mu bisolo okugenda mu bantu. Okunoonyereza okusingako awo kulaze nti eno Severe Acute Respiratory Syndrome yali evanga mu kapa. Waliwo eno gye bayita SARS, obuko obwadde obwa SARS bwavanga mu kapa bazitanga civet cats ne bujja mu bantu. Ate buno bwe bayitanga Middle East Respiratory Syndrome bwavanga mu camelo eki engamiya bwavanga mu ngamiya okusigibwa abantu. Ze ziri ebbiri ze kugambye ezibaddewo ze twali tutya SARS ne MERS. Ezo zonna flu zali zeeta flu n'ebintu ebyo nga bireeta obuzibu mu kussa naye ng'emu yali eva mu kapa kendala yali eva mu ngamiya. Coronavirus nyingi nnyo ezimanyiddwa zitambula mu bisolo naye nga tezinaba kuzuulibwa nti zirina kye zikola ku bantu. Coronavirus eno novel coronavirus ebimu ku byeraga
nti omuntu ayinza okuba nga agirina bye bino. Omuntu atandika okuba nga afuna obuzibu mu kussa. Omuntu afuna ebbugumu ne limuyiikira. Omuntu afuna okukolola, empewo nga temumala, shortness of breath, oba nekinnabatandise nakyo nti omuntu afuna obuzibu mu kussa. Omuntu okussa abassa bulungi, naye ogenda awo n'ofuna obuzibu mu kussa nga oli empewo tokyagisika, ng'owathima w'omulaba w'abeera, ng'omuntu kwegamba n'ofuna obuzibu buno, fever, cough, okussa nga tekukyajja bulungi, saako n'ebiringa ebyo ebitera okutaba. Tugamba nti bye bimu ku biyinza okutunuulira. Tebana abazze bawagambye bazze mu ggwanga bakoze okulaba bafunye fever, bafunye cough, bafunye obuzibu mu kussa, naga tugira tubateeka wano tubakebere. Mu cases ez'amaanyi oba severe cases tulaba nga obulwadde buno busobola okuleeta pneumonia ow'amangu ne buleetera amawuggwe gonna okuba nga tegakyasobola kukola mulimu gwajo. Busobola n'okutta ensigo era busobola n'okujjawo ate bukwata amawuggwe gonna ne gaba nga tegakyasobola kukola, kye bayita severe acute respiratory syndrome. Amawuggwe gonna gasirika ne gaba nga tegakyasobola kukola mulimu gwago. Ebimu ku bitukubirizibwa engeri y'okubwewalamu nti kunaaba engalo bulijjo. Okunaaba engalo bulijjo. Bantu bangi tebamanyi kunaaba mu ngalo mwamisimbwa. Bukeeka tebaginaabira mu ngalo. Babiritamu olwali. Era abantu obalabira wali kunaaba engalo ayagala kuyisaako mu kibatu bw'ati sayidi eno n'eno n'atandika okulya. Okunaaba engalo tutegeeza onaabe buli wamu ku ngalo zo. Bw'oba osoose kibatu ku kibatu oyemu n'oyingiza n'oddako kibatu emabega w'ekibatu eky'engalo eri, then kibatu ky'engalo eno n'emabega w'ekibatu ky'engalo eno, engalo n'oziyisaamu booti zombi, n'oleeta engalo okunaaza ekisajja ekya sayidi emu ne zeetoolera ku kisajja, era n'okola kye kimu engalo ez'engalo eno z'omukono okwekatoolera ku kisajja kyeri, n'okuuta enjala ezeeno n'okuuta enjala ezeeri, n'oyoze n'onaaba bulungi n'otukula. Bino ebyokunaaba n'okunkumula kwa ebyo nabyo ebimu ku bitulabye nti nenga omuntu asaanye okunaaba engalo. Ekyokubiri, bikka omumwa n'ennyindo singa oba onyiza oba ng'okolola. Oyo alina akawuka kano, alina ebizibu bino, singa atuyamba neyeebikka, wegaayi ffenna twebikke nedda. Singa oli aba afunye obuzibu neyeebikka, kuba ekisinga okuba ekizibu bw'okolola oba bw'osinizinga bw'onyiza n'onyiza obuwuka buno ne bugenda mu mpewo, abantu abaliwo bonna ogenda bubawa. So kyamuta omuntu asinga okwetaaga okwambala akatu kano ye muntu afunye coronavirus. Kiva nti olaba abantu bambala bobadde bwakusimbira line mu South Korea. Ensonga endala nti fumba ennyama n'amagi salary well. Tulaba amagi n'ennyama twagabye obuwuka buno busobola okuva mu bisolo ne budda muki mu bantu. Kaakati simanyi oba amagi n'ennyama, ennyama erina okufumbibwa salary well, emicomo saako n'ebiringa ebyo biva birina okujjira ddala salary well. Byemu kubyategeezaako wano okutegeeza nti weewale okubeera okumpi ennyo n'omuntu alaga obubonero buno. Ng'omuntu akolola ng'anyiza, akolola ne Senyiga, weewale okubeera ennyo kumpi ennyo n'omuntu ono. Oli yambuuza nti waaba omwagalwawo gwe mubeera naye. Nga tukyagenda maaso n'ebyo World Health Organization byetukubiriza, ekibuuzo ekirala ekisooka oba kyewandyebuuzisa
nti D woyinza okukozesa ka mask ka mask that thing ka mask okuteekako D woyinza okakozesa bw'obanga oli bulungi nga tolina bulwadde buno weetaaga mask eno singa olabirira omuntu asuubira okuba nga alina corona virus gwe alabirira ateebezebwa okubeera omulungi olina okukambala masiki eno ogyetaaga singa oba okolola oba ng'onyiza masiki eno ogyetaaga era masiki eno ekola nnyo singa oyambala masiki ng'ate bw'onaaba engalo ng'okozesa ebirimu alcohol oba sabbuuni n'amazzi. Jjukira mu kutambula kwaffe ekitundu ekisinga okubeera exposed kyenyi. Buli wookwata ku kyenyi oba olina okunaaba mu ngalo. So mwami Simbwa ekyenyi kyekisinga okubeera exposed tusuubira nti obuuka bugwako. Bano abantu abakwata mu face abeekwata mu face corona wano batugambye nti face yemu ku bikyasinze okubeera nga biddugala. Singa oba oyambadde masiki eno olina okuba nga omanyi engeri ogikozesaamu osobole okuba nga ate tomwala biseera lumu oli ogikwata ate nze mpulira sissa naga kangitekako ku mumwa wokka. Masiki erina okubikka omumwa n'ennyindo thoroughly well. Nga tonateekako masiki naaza engalo zo ne alcohol gwe tugambye hand rub oba n'amazzi ne sabbuuni. Twongera ku sabbuuni antiseptic si ddimi lya ng'ombe. Tulina sabbuuni waffe ono magezi maganda tetubateeka tebulini mu ddagala liziiza bacteria zino kufa. Bikka omumwa n'ennyindo ne masiki eno era ofuba okulaba nga tewali gaapu esigaddewo wakati wa face eno ne masiki gamba eno okutuukirako ddala. Weewala okukwatanga ku masiki eno ng'ogyambadde. Bw'okola bw'otyo naaba engalo zo ne alcohol ono ne sabbuuni n'amazzi. Kyusa masiki eno otekeko empya singa ogiraba ng'eddugadde oba ng'eyonoonese kubanga zisinga masiki za single use zakozesa mulundi gumu. Bulinga bugamba masiki bubakozesa omulundi gumu n'obusosinga okatuuka nga olunaku luvuddeko ng'obe n'ogamba n'okajjako n'ofuna kalala ekirala. Okujjako masiki ogijjirako mabega eno. Wabaayo masiki ogyambala wabaayo akantu kowayambadde ne kakukwata eno akalina lasitiika k'osika masiki bagijjirako mabega okwatako ako n'ogitwala n'osuula mu bbiini n'oyoza engalo zo. Togijjaako n'ogikwata mu ngalo yonna n'ogikwata nti kangizingezinge ngisuule. Masiki bagikwata eno ogyekutte emabega bwevaako bweti n'ojja n'ogisuula togikutteeko ebeera mabega eno buso. So yemu ku ngeri gye tulabye gye tugenda okwewala embeera eno eya coronavirus. Mpoza ensonga endala ekibuuzo kijja nti measures ki oba biki bye tuyinza okukola okulaba nga twewala okutwala akawuka katambula nnyo tuziiza tutya. Nti buli mawulire gonna agajja agakwata ku bulwadde buno gamanye. Stay aware of the latest information of this virus outbreak. Amawulire gano mutukoze bulungi bannamawulire radio TV na byonna bafubye okulaba nga bagatutuusaako. Saako ne minisitule nayo tetudde neetuweereza ekiwandiiko kye tulina. Ensonga endala newankubadde nga coronavirus akyagoya abe China nnyo saako n'ensi endala abantu abasinze okulwala abamu bafuna obubonero nga butonotono
era ne batereera naye abalala tulaba ng'abakubye n'atuuka n'okubatta wagambye abantu abakafa bawera n'akasanvu. So faayo nnyo ku bulamu bwo n'okufaayo ku bulamu bw'abalala ng'okola bino bammanga. Ensonga esookera ddala gye nziramu ennyangu ennyo ate nga nzibu eri ffe abantu naye n'olaba eziwalidde bazungu ate nno ffe abataagala kunaaba mu ngalo. Wash your hands frequently. Naaba amazigo naaba engalo zo bulijjo salale well zibeere nga nnyonjo ng'okozesa ekintu ekirimu alcohol nga wosika mu kamwa mugwamini mu ngalo oba n'onaaza engalo n'amazzi ne sabbuuni. Sabbuuni alimu antibiotic gwe twayogerako. Lwaki buli woyoza engalo zo na sabbuuni n'amazzi oba n'okozesa alcohol kino kitta virus zonna eziri ku ngalo. So fuba okulaba nga buli kanyomero mu njala mwenna abakyala baagala enjala empanvu tetumanyi nangeri gye munaabamu naye enjala empanvu naaba otya engalo olwo. Okunaaba engalo twegala engalo zinaabe zitukule. Maintain social distancing nti wabeerewo kebbanga ly'owo obwantu litya batukubiriza okubeera at least mita namba oba feet 3 okuva eri gwe n'oyo omuntu ali mu kukolola oba anyiza. Omuntu yenna nga akolola oba anyiza alina kubeera fuuti 3 okuva eri gwe. Kati ekibuuzo waaba ali mu takisi mugaddewo amadirisa mulaba ndowooza bannange tuba tuli mu yeekaalu tuli ku banka tuliwa. So byebimu ko tugambye lwaki twetaaga mita 3. Omuntu wakolola oba bwanyiza basiiga droplets ebintu bye banyizizza oba byakolodde ebiyinza okuba nga birimu virus eno singa abadde agirina era naawe obeera kumpi naye n'ogisika zino droplets ezirimu coronavirus omufuna ng'ali mita 3 within 3 meters from you. Olina akolo ng'ali feet 3 which is a meter. Just kugolola mukono gwoti. Osobola mufuna. Kitegeeza tulina okubeera nga twegendereza. Ensonga endala, avoid touching eyes, nose and mouth. Amaaso twewale okugakwatiriranga n'okwata ku nnyindo n'okwata ku mumwa. Lwaki buli we tukwata n'engalo nga tukwata ku bintu ebisinga ebyenjawulo tugenda tufuna viruses ku bifo ebyenjawulo. Bwe tubanga engalo zaffe zimaliza okuddugala zisobola okutwala viruses zino mu maaso gaffe mu nnyindo oba ne mu kamwa. Okuva awo virus esobola okuyingira n'etulwaza olw'okuba engalo zino ze zikwatakwata buli wamu tezirina kumala gakwata ku maaso ku mumwa nakukola ki na ku nnyindo. Ensonga endala, practice respiratory hygiene. Fuba okulaba ng'ebyokussako biyonjo bitya. Faayo nnyo olabe gwe n'abantu abakwetoolodde balina ebikwatagana n'okussa ebiyonjo. Kino kitegeeza buli woobanga ogenda nti bikka omumwa gwo n'ennyindo ng'okozesa olukokola lwo nga lwewese oba ng'okozesa tissue singa oba okolola oba onyiza. Kitegeeza bw'oba okolola ebyokukwata ku mumwa bino n'okwata ku mumwa n'okolola ebyo tetubyagadde kubanga bw'obujja wano bw'obujja ku mumwa obuzza mu ngalo ate engalo ezitambula ewangi. Tugamba olukokola luno olw'omukono ogw'eno lw'oddamu muno n'okolola eyo y'emu ku gye bayita respiratory hygiene. Omuntu yenna kwe tusuubira ng'akolola oba ng'anyiza abika ennyindo ye ne kyoba ne tissue ng'amwina kino then eno tissue gy'oba okosezza n'ogisuula immediately. Lwaki droplets zino eziva ku kunyiza n'okukolola
zitambuza virus era betugoberera respiratory hygiene eno etugambye oba oyamba abantu abakwetoolodde mu kufuna cold, flu neno coronavirus era eri mu kikeekye kya vulu. Singa oba olina okwokya, if you have fever, cough and difficulty in breathing, genda mangu mu ddwaliro. Singa obeera awo n'ofuna okwokya n'ofuna ekifuba n'okuzibu mu kussa, genda mu ddwaliro. Nja kujjukiza nti omuntu wa asthma afuna obuzibu mu kussa n'okukolola naye aba tayokya. Kakati bino ebintu tubigendera bwe kimu kibaako simdonza omuntu kanti abantu bonna abalina asthma eka balina nedda wa asthma batayokya nina afuna obuzibu olw'empewo ngeze. Nesinga oba owina okwokya, that is fever, ekitengo nekikuba n'okolola olina obuzibu mu kussa, genda mu ddwaliro mangu. Oba tukugamba sigala ewaka bw'oba owulira nga toli bulungi. Bw'oba olina okwokya, olina okukolola, olina obuzibu mu kussa, fuba okulaba ng'ofuna obujjanjabi mu bwangu. Lwaki? Mu nsi yaffe Uganda tulina information era tulina n'amalwaliro bwe tukuŋŋaanyiza abantu bwe tusuubira abayinza okugwa mu ttuluba eryo. Beera omu ku abo abagenda okulaba ng'endwadde eno tetambula ate mu bantu. Sigala nga weekuumidde mu kumanya era ng'ogoberera amagezi agaweebwa abasawo bo. Stay informed and follow advice given by your healthcare provider. Sigala ng'omanyi ng'ogoberera ebikwata ku coronavirus eno, ng'era bigoberere tusobole okulaba nga tuzuula engeri gye tuyinza okukola ki okubyewala. Lwaki? Coronavirus nga bw'atambudde n'agenda eri ewalala, amagezi gaba gafunye ne basobola okumuziyiza gatuyamba naffe. Tuyinza kukola tutya eri omuntu abali mu katyabaga oba mu nnaku 14 abava mu nsi ezibaddemu coronavirus nga bazze Uganda? Bw'obeera likiva buli kyova nti Kenya yo kooti yawadde ekiragiro teri bagwe batambuze kuva China kujja mu Kenyatta International Airport. N'ennyonyi za Kenya zireme genda eri kuba gavumenti yadde ekiganye kooti yonayisa ekiragiro. Kati awo oli tugambye omuntu nga yenna ava mu nsi gye tusuubira nti eriko na coronavirus ngina labino mwa tuddamu ne tugoberera biri bye twogeddeko waggulu: okwoza, okunaaba engalo, okukeepinga your distance, era oba okolola oba onyiza olina okuba nga okolera mu tisho oba mu elbow. Ekyokusatu, ofuba okulaba nga omanya biki ebigenda mu maaso. Singa oba ofunye okwokya, okukolola, saako n'obuzibu mu kussa, okulaba ng'ogenda mu ddwaliro. Ensonga endala tukugamba, bw'oba otuuse wano, sigala ng'oli waka. Singa onoowulira nga toli bulungi nezinaaba ebijja nga biri mild, oba olinamu omutwe oba nga olinamu just flu, paaka woonootereera. Lwaki? Twagala nnyo osemberere bantu bano abalala nga ogenda ku ddwaliro nabo. Kino kiyinza okuleetera singa obadde wajja n'obulwadde buno okubusiiga abantu. So sigala ewaka naye osigala oli in touch kuba bakugoberera nti onaava mu area evaamu coronavirus. Osigala bakugoberera n'okulaba nga osigala you want to isolate you, tulabe engeri gy'onoobeeramu ate oleme kusiiga bantu balala. Singa obadde ozze n'ofuna okwokya, okukolola n'obuzibu mu kussa, tugamba promptly genda mu ddwaliro. Bataddewo amalwaliro Entebbe, saako ne Naggulu, waliwo section ezo eno gye karantini nga ne bagamba nti mubeere wali ne tulaba how gy'ogenda okubeeramu. Singa obadde ofunye ebintu bino ndaddala ova mu area evaamu coronavirus zetwogeddeko nga ensi ez'ebweru, neffe wano nga bwe yagenze yatuuse. So tulaba, njagala okukujjukiza nti weekuume nga ggwe singa oba olina omuntu oba
singa obadde olina omuntu gw'oyamba ng'osuubira nti ayinza okuba alina obuzibu buno. Singa oba oyoza engalo zo singa ziba zirabika nga teziddugala, zikuume nga nnyonjo buli kaseera ng'okozesa alcohol. Ako ketulobeera nako abasawo mulanga babeera nako kebayisa mu ngalo, okukuuma engalo nga nnyonjo. Ziba ddate zooze n'amazzi nga ziri visible ddate ng'ozira nti ziddugala, zooze n'amazzi zitukule. Ensonga endala, bw'oba obadde olina abantu abalala b'okolako, tugambye ddi bw'olina okunaaba engalo, olina okunaaba engalo ng'omaze okukolola oba ng'omaze okunyiza. Kuba wonyiza okwata akatambaala obumu buyita mu katambaala ne bugenda ku ngalo zo. Singa oba ofaayo eri omuntu omulwadde nga tonnaba kufumba ng'oba omaze okufumba emmere, nga tonnaba kulya, ng'omaze okukozesa kaabuyonjo, singa engalo zo ziba ziddugala, ng'okutte ku bisolo oba embwa oba ebivaamu mu bisolo, tukubiriza onaabe engalo. Weewale okulwala bw'omala okukolola oba n'okunyiza. Tulaba tishu eno gy'okozesezza gisuule. Tetera kwagala nnyo okozesa butambaala mu mbeera eno, kuba akatambaala w'okamala okazzaayo mu nsawo. Ekirungi kya tishu bw'okolola bw'oti n'onyiza, eyo tishu okola otya? Ogisuula. Naye akatambaala abantu balina butambaala ne bukyuka ne buva ne mu kala yaabwo ne bugenda mu endala eyalagirwa. Tugamba nti obuuka awo oba osigala nabwo. Era bwegedde ku tishu si handkerchief. Atugamba suronda tishu eno gisuule nga wakamalo gikozesa. Kale oyinza okuba nga ogumu akatambaala tekakuluma. Omuntu agenda kumbuuza yambuuza ekibuuzo, kati tugule toilet paper tutandike etambulanga nazo. Anti senyiga waakuluma ng'ojjayo ng'onyiza. Bano tugamba tishu ze bazikozesa nga teziba nga toilet paper, naye ng'osobola nga omala gikozesa ogisuula. Ziiza abalala from getting sick, weewale okubeera so close n'abantu singa oba olina ekifuba kino okwokya saako ne senyiga. Ebintu ebyo ebisatu weewale. Spitting kyeki? Kuwanda. Weewale okuwandula mu public. Abantu abamu balina bannange balina enkola eno, olina awandulwa. Weewale okuwandula mu public. Kubanga wakawandudde ako n'oba mu taxi n'okawandula n'okasindika, bino byebimu ku bisinza okuleeta obuzibu. Singa oba ofunye okwokya ng'olina okukolola, ng'olina obuzibu mu kussa, genda mangu mu ddwaliro, seek medical care ali ate ng'oyogere ensonga gy'olina tusobole okuyambibwa. Ensonga endala, waliwo ebimu ku abantu bye boogera. Omanyi kati nga eno weyazze eno coronavirus, mulimu ebyogerwa naye nga matankane nga si bituufu era nga bimu ku binaaba ebibuuzo, naye kansooke mbikuba baddemu. Hand dryers zino ze tulaba, n'ogenda n'onaaba engalo n'oteekayo bwoti mu dryer n'ekaza engalo zo. Hand dryers zitta coronavirus omupya. Ansi egamba bweti teri hand dryer yazuuliddwa kubanga esobola okutta coronavirus eno, novo coronavirus. Kitegeeza okwewala okufuna coronavirus eno olina kwoza ngalo zo emirundi mingi ne alcohol based hand rub, wala kagundi akamu alcohol, obanga ozooza ne sabbuuni n'amazzi. Engalo zo ziba zitukudde olina ozidryinga thoroughly well ng'okozesa paper towels oba warm air dryer. Kitegeeza okukaza engalo zo ne dryer tekijjaawo coronavirus. Naye tugambye abasawo banaaba engalo emirundi emeka? Abasawo bakola ku balwadde bangi. Kituufu. Banaaba engalo emirundi emeka? Munaaba emirundi emeka? Oli agamba abasawo, omusawo wange ndaba alaba abalwadde 2 tannafuluma anaabirawo engalo. Bakugambye nti engalo okuzinaaba ne sabbuuni n'amazzi nga ziddugalidde ddala. Naye ziba teziddugadde tukozesa alcohol era mu bulaba
tubukwata ne tubuyisa muki mu ngalo ekuyisako ne kugundi bulwadde wamala omulwadde womuvaako n'omala nga tukosa ne gloves ne omulwadde wamuvaako eno no so you keep sanitizing yourself kiba tugambye nti wano buli omu agenda kufuuka musawo. Ensonga yokubiri, ultraviolet light etta coronavirus. Tulaba waliwo obulampu buno obwa kabbulu obwa bbulu okutekamu abaana bafe abato saako n'obubeeraku batera amazzi ge batuwa obuyamba purifying amazzi nti esobola okutta coronavirus. Tugamba ultraviolet light zino tezirina kukozesebwa mu kuteeka ngalo z'abantu oba n'olususu okusobola okutta coronavirus. Tulaba y'amaanyi esobola n'okuleeta burns n'omuntu okufa oba n'okufuna kansa w'olususu. So tetugenda wali kataala ako kabbulu nuga nti katuteekeyo engalo zaffe kuba batugamba bakateekamu amazzi ne gatukula. How effective are thermal scanners in detecting people with the new coronavirus? Ebyuma bibakozesa okuzuula abantu abalina coronavirus bikola bitya? Tulaba ebyuma bino ebikozesebwa babigezesezza era nebirabika nti bikola bulungi nti omuntu ono afuna temperature eri above the body temperature. Ate n'ensonga endala tebisobola kuzuula muntu alina coronavirus nga tannaba kulaga symptom. Anti ofuna coronavirus then watandika okulaga flu, cough ne fever n'obuzimu kussa waawe osobola okumulaba. Kino kitera okubaawo wakati w'ennaku 2 n'ennaku 10. So kitegeeza omuntu wafuna coronavirus kimutwalira wakati w'ennaku 2 ne 10 coronavirus okweyoleka n'alaga natandika okwokya wali asobola okujja n'ayitawo entebe ebamukebedde nga katugeze avuddeyo leero China nga amulina n'atuuka. Era kiba nti babateeka wali ebbanga balabe kubanga ennaku ezo olina okubanga oziwezezza tulabe nti ddala tokola ki tolina wano mukwekebejja wekebejja. Ensonga endala, can spraying alcohol oba chlorine all over your body kill the new coronavirus? Nawulidde abantu bagamba tukwate chlorine ono ne alcohol tufuuyire abantu. Olako n'obumu ku mawulire agamu ng'abantu bava ku nnyonyi babafuuyira bwe bati uye yali nsiike eyo. Kyengezaako gamba nti okufuuyira abantu alcohol ne chlorine okwetoola omubiri tekigenda kuyamba muntu kutta coronavirus ono emaze okuyingira munda muki mubiri. Wabula spraying on substances esobola ate okubeera harmful eri engoye saako n'amaaso n'omumwa. Beera mwegendereza nti alcohol ne chlorine zisobola okukozesebwa okutta obuwuka buno obuli ku surface naye byetaaga okukozesebwa n'obugendeza kubanga webisala ne bigenda mu maaso saako ne munda ate obuzibu buba bw'amaanyi. So tugambye okunaaba mu ngalo kyetutegeeza si kukwata mwana yenna n'omuyiira nogamba katumuyire alcohol. Ate alcohol getukozesa si yono noga n'ogula mwenge obigere nogamba tugambye anti alcohol kati bia ono nga wemunywa wemusobodde yaŋŋambye tikakati kabia kange buli wembanga nnywa ndekamu obutonotono ne nnaabako. Ate abamu bawadanga bambadde baga nti pote bakwatibwa baba akyuliddeko. Ekirala is it safe to receive a letter or a package from China? Jolwaleero ekitereke kyonna nti ye kiri safe kitya. Abantu abafuna packages okuva China tebali at risk of contracting new coronavirus okuva mu kunoonyereza okubaddewo. Coronavirus eno terwawo nnyo ng'eri ku kintu nga leeta oba ebyo ebitereke. Coronavirus terwawo nnyo ng'eri ku bintu ebitereke bye baba bakuweereza. Ensonga endala, can pets at home spread the new coronavirus? Kapa mbwa esobola okusiiga coronavirus. Olwaleero ng'okunoonyeza kukyagenda mu maaso tewannabeerawo evidence nti companion animal zino oba embwa kapa n'ebikize tubeera nazo ewaka nti zisobola okusiigibwa coronavirus. Wabula
nkola nnungi, it's a good idea. Okoze kunaaba engalo zo ne sabbuuni n'amazzi buli wookwata ku kapa n'embwa. Kino kikuyamba okwewala bacteria endala zonna ezijja n'embwa gata E. coli salmonella eziyinza okubeerawo ne zikuleetera obuzibu. Vaccine za pneumonia zetukuba abaana ziyamba okuziyiza coronavirus. Nedda vaccine za pneumonia gamba nga ni muhoko vaccine influenza teziyamba kuziyiza coronavirus. Virus ene ekyali mpya ate yanjawulo, yeetaaga vaccine eyaayo. Research eri mu kugezaako kufuna vaccine era nga World Health Organization kyeri mu kutereeza. Ekisembayo, can regularly rinsing your nose with saline help prevent infection with coronavirus? Amazzi ga nnyindo yange njinaasa onjiteekanga mu mazzi agalimu omunnyo kiyambako okuziyiza coronavirus? Nedda. Evidence eriwo teraga nti bw'okwata ennyindo n'ogiteeka mu mazzi buli emirundi emingi kirina kye kiyamba okuziyiza coronavirus. Wabula waliwo evidence entono eraga nti singa ennyindo eno ogirinzinganga ne saline kiyinza okukuyamba okudda engulu amangu okuwona senyiga. Era mwana walona senyiga tulina obuzzi we tugamba buteeke mu nnyindo, tonnyeza amazzi mu nnyindo galimu saline. Tekitegeeza nti oyo saline agenda kutta virus eyo, wabula ayamba omuntu okudda engulu amangu. Okulya katungulu kyumu garlic kiyamba okuwonya coronavirus ng'abantu badde bagamba. Ensonga katungulu kyumu mmere nnungi era eyinza okuba ng'enamu engetta bacteria ezimu, wabula tewali evidence eraga nti okulya katungulu kyumu kiyamba okuziyiza obulwadde buno obwa coronavirus. Ensonga esembayo, okweteekako oil kiyamba ku lususu oil oba bamuyita sesame oil kiyamba okuziyiza coronavirus okuyingira mu mubiri gwange? Nedda. Okuleka solvent ezo ezirimu disinfectants nga alcohol 75%, peracetic acid ne chloroform ebisigadde tebiyamba, wabula singa oteekako ku lusususo kiyinza okuleetera obuzibu bw'oba tomanyi. Ensonga esembayo, coronavirus ono akosa abakadde nga bw'akosa abantu abakulu. Iye tutegeezebwa ti coronavirus tasosola. Ekirala teri antibiotic yazuuliddwa sofa ekola against this virus, wabula waliwo eddagala lye baatugambye liri chloroquine saako n'ebiringa ebyo bye tulinza okuddamu okukozesa ebiyinza okukola ki okutya, naye nga bino abasawo basobola obituyamba.